Bya Data TV tukole tukwebaza okubeera naffe obudde bwonna n'otava ku Data TV senu kuma Bruno musajja akadi wansa wonze wuyo omumyuka w'omutongole kyalo Manyangwa tuze ne program Buganda ku Ntikko ebeera buli Sunday saawa emu ng'emikolo egy'embaga gyakaggwa kwanjula n'olwekyo tukwebaza okuba naffe n'otwekuumirako buli kaseera sirinze ka mpozi ndine munnange nange nze nzuuyo Sega Wapo muzukulu wa Mugema nange Sirema Butala Musaako abalabi ba TV abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala twagala okusaasira bannaffe bonna abafunye ebizibu olona wali mu kufeerwa n'ebirala ebisinga obungi so nga ate n'abafunye ebirungi tubeebalizaako Katonda nti mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda nga mulungi okuba ng'okyali mulamu ng'era okyalaba Dota TV gy'oba weekuumira kubanga ffe tutuuse okukuweereza n'okuwanjulira puroguramu manya obuwangwa bwo n'olwekyo banyemo ne basebo njagala okutegeeza mu misero nkuuma nti abalabi balaba nti mukumanya obuwangwa ate omanya n'obukutuusa Buganda kuki ku Ntikko awo ne program gye tuliko olwaleero wamisero nkuuma simanya ate bo basoosootolera nga Buganda ku Ntikko ebaamu ate n'emijijiji n'emitoto bagagisuumuke tugituuse ku Buganda ku Ntikko program eno Buganda ku Ntikko ebaamu buli kimu ekifa emmengo ekifudde embuga naye sikulwiseeyo ate omukyala ono kababuuzeeko nsooka okwebaza omutesitesi waffe olunaku olwaleero nenebaza Data TV ate nga ye TV yange era ye TV esinga zonna mbebaza okola emirimu gya Ssaabasajja n'egyammwe gyennyini gye mwekolera erinnya lyange nze mukyala Nakusteera nga neesulira Kasangati akabuga ak'obuvunaanyizibwa Town Council Kasangati ku kaalo Kazinga akaala Matendo awo wentuula era wembeera mukulu Sega Wapo Buganda ku Ntikko buli muntu gwozza ku Buganda ku Ntikko bw'oba togitadde ku Ntikko oba tolina kyokola ffe tulina okugisitula tojja kulaba kifaananyi nga kizze nti kino Buganda ku Ntikko ffe tulina ogitambuza tugamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira n'olwekyo banyemo ne basebo tuleese omukyalo ono abeera mu masomero nnyo bwe twagala tumubuuze kubanga tuyinza okuba nga ffe tuli eno waggulu ng'abakulu tugamba buwangwa n'enonobwa naye abato abajja n'abali mu masomero bamanyisiddwa batya boge mazima amasomero bagakutteko mu by'obuwangwa n'ennono n'empisa tulowulire atunyumize atutegeeze atunyonyole ddala mutuufu bwe guli oba musuddeyo gwa naggamba neyanza nnyo neyanze jjajja wa Buganda omukulu Mwami Segawa obuwangwa n'ennono mu masomero gaffe ge tutambulamu tukwasiza maanyi manye ekikulu amasomero galimu amawanga ag'enjawulo era nga Katonda byatutonda nga tulina amawanga ag'enjawulo naye kansooke nyo omulundi oguddirira ndiyogera ku birala olwayo kanjogere ku Buganda obuwangwa n'ennono obwaffe obwa wano obwa Buganda tubukwasiza maanyi tuva wansi nga tutendeka abaana baffe okumanya obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe obuwangwa bwe buluwa obuwangwa nze nga Nakusteera ndi mukyala Muganda neddira Ffumbe nina obuwangwa bwange era nava obutonga banga nti omukyala Omuganda takola bwati omwana Omuganda takola kino omwana Omuganda alambikibwa bwati n'atambuza buli kyasobola ng'ali mu mpisa ennungi ekwatagana n'eggwanga lye ne tumanya nti abaana abalenzi bakola emirimu bwegiti mu maka g'abazadde baabwe ne tumanya nti abaana abawala naddala omwana omuwala toyinza kuwaata mmere ng'otudde waggulu ku katebe omwana omuwala assa wansi ekutiya oba ffe twatulanga ku kutiya kati ezitakyaliyo bulungi twatulanga ku mikeeka abazadde gye bateeseteese obulungi n'owaata bulungi emmere ng'omukyala Omuganda naye omulembe guno gubadde gugenda gwononeka ng'abaana batuula waggulu ku butebe mu buwangwa bwaffe ekitaliiyo mukyala Steera Nakku otunnyonnyodde n'otugamba nti mu masomero muyigiriza obuwangwa ennono empisa n'obulombolombo ddala mu butuufu oyinza okutunyumizaako kugamu nti amasomero gamba nga gune amasomero ngaaga agamu ddala mutuufu gonna awamu okutwalira wamu gasomesa obuwangwa n'ennono era buwangwa ki bw'oyogerako ssebo amasomero gaffe mangi ge tuyiseemu nga gayigiriza obuwangwa n'ennono naddala kanjogere ku bitundu byentambuddemu nga ebiri ewaffe mu kitundu ekyeggayaza nebirinaanyeewo tulina essomero nga erya Wampeewo Primary School tulina essomero nga Gayaza St. Teresa Primary School tulina essomero nga lya Gayaza Church of Uganda tulina essomero nga Our Lady of Good Counsel tulina essomero nga
Gayaza High School tulina amasomero mangi agatulinaanya awo mangi nnyo ga Bishop Mukwaya mangi naye nga gakola bulungi nnyo by'obuwangwa bwabwe tugatambuddemu nga tunoonya abaana bano bayigiriziddwa bulungi eby'obuwangwa bwabwe ddala tugenza okyeka enneenya era twebaza nnyo abasomesa abakwatagana n'ebyobuwangwa ebyo babikoze bulungi nnyo amasomero ago galimu abaana abalina amawanga ag'enjawulo naye ekirungi munnange baddira buli musomesa alina ekitundu gy'ava era ayigiriza obuwangwa bwayo ekyo nkyebaza nnyo olw'amasomero ago agatwetoolodde tegasobodde okukola mukyala Stella wayinza okuba nga waliwo embeera etulaga nti kubanga edda kyenzijukira waabangawo obudde nti obudde okuva ku ssaawa 9 okutuuka ku 10 kuba kuluka buwempe kuba kuyigiriza baana mpisa abamu babaana ebasenga mu masomero buli kutya sebo webale nnyo omutesitesi era obudde bwo weebuli so si lulinga bwoge nti edda ne kaakati kwekiri ku siribaasi z'amasomero buli ssomero lirina nti essaawa bwe ziti era olunaku gundi lulina okuyigiriza ekintu ekyo ekigenda okuyigirizibwako ekikwatagana n'obuwangwa kubanga naddala amasomero ennaku zino agasinga obungi agasomesa nga abaana bava wako okuddeeka amatonotono amasomero agasinga kati abamu balimbisulo kati bwe bataabe na kuyigiriza kw'abaana abo baba bajja kuddayo nga tebalina kye bamanyi kati buli ssomero lyonna lirimu obudde bwalyo n'olunaku lwalyo lwe baba nga bali mu kuyiga ekyo nti olunaku gundi tuyigiriza ku kuwaata olunaku gundi tuyigiriza okuluka emipiira olunaku gundi tuyigiriza okuluka ebiwempe olunaku gundi lwa mikeeka juzi essomero ly'ensembyeyo essomero ly'enakasembayo okugendako okulambula ku bintu ebyo lyali lya St. Teresa Girls Primary School Gayaza naye nasanga abasomesa bambi nga beefunyiridde bayigiriza abaana baffe okuluka emikeeka nga omusomesa omulala ayigiriza ebibbo nenewuunya nina ebibbo ebimu n'emikeeka bye natunya ne ngamba abaana bano be babiruse nga ddala abaana abo be babiruse baali ba P4 P3 naye nga weewuunya basobodde batya okuluka ebintu ebyo naye nga kisinziira mu kubayigiriza nga bwe tuli ku Buganda ku Ntikko waliwo bw'osanga nga bw'ogamba nti basalawo kati ebiseera nti omusomesa bw'ati abasomesa kino oyinza okusanga omusomesa avudde mmebbi ng'ate yali ku by'Obuganda kintu ekyo mukitutte mutya kiba kyetaaga omusomesa owa wano ate yabasomesa Oluganda ate oli ate naye mulondemu abaana abo musomesa ekyo naye tojja kugeza Buganda ku Ntikko ng'ate ow'emmebbi ng'ate yasomesa Oluganda ate wanaalugwa omwana n'okola ki ne mukuba n'olwekyo twagala ebintu ebyo mukikoze mutya okikwasa amaanyi ekyo kulaba nga musomesa alina kyasomesa ddala si kukyerimbikamu kuba Oluganda olumanyi waluyiga naye ng'ate gwe awooli n'ennyabo sobo neyanza kyensoose okwogera ne nga nti amasomero gaffe galina amawanga ag'enjawulo ate era tuyina abasomesa baffe abanga bw'abuba luluwo waliwo omusomesa asomesa ebyo ng'era yasomesa obuwangwa bwabwe bw'aba wano musomesa waffe Muganda era yasomesa ebikwatagana ne Buganda wano bw'abanga musomesa ava sayidi y'ebusoga oba ava sayidi ya mu West eno era yaba asomesa ekintu ekyo twalabanga ekintu ekyo kyetaaga omuntu akirimu ng'akimanyi akikuliddemu kuba obuwangwa bwo oteekwa okuva nabo wansi lwaki abaana bano bakola obubi Oluganda ate mubasiba ekigumba kyaki mu bulago nti waki oyogedde Oluganda naye ng'ate erosoni mugireeta oba ekyokuyigiriza ekyo mu mukiteekawo nti olwaleero tugenda kusoma ku kino mu Buganda ate lwalwogedde ng'omusanze ebweru ate ne bakuba lwaki tebalongoosaamu akatundu ako ne babaako ebiseera byalwo ekyo saba ndooza kigenda kirongooka naye era ne gavumenti tujja kwongera ogisaba nti olulimi luno nga babaagala nti n'Oluswayiri lugenda kubeera lulimi lwaffe naye nga n'Oluganda wano oba buli muntu asome ekintu mu ggwanga lyakitegeeramu nze njagala okubulya ebigambo bino twasoma Oluzungu naye bw'ombuulira ekigambo mu Luzungu nkitegeera naye ate bw'onnyonnyola mu lulimi lwange lwentegeera nkitegeera nnyo okusinga bw'okimbuulira mu lulimi olutali lwange naye ffe amasomero ago geŋŋamba gentambuddemu kyetwebazaamu nti balina abasomesa ab'enjawulo era abasomesa ebintu byabwe mu nsoma ey'eggwanga eryo ly'abaalimu mukyala Stella bw'otunuulira ku baana baffe naddala kanjogere ku baana b'obuwala nalaba omwana ng'avudde ku ssomero ebbanga ali mu kisulo biki naye bamugamba okuwaata emmere ngamba nga ey'amatooke gamulema ate bwe yatuuka ogaa nti bagisaanike nayo ne kumulema bwe yatuuka ogamba nti wandibadde onyiga lwosiba omuwumbu n'onyiga yasutta nsutti
kiri kitya ekyo yemu ku nsonga etandise otulwanyisa ennyo n'amaanyi nga tulaba nti eggwanga lyaffe ligenda era kyekyo tuteesezaawo okubanga buli ssomero lyonna libaamu ayigiriza emirimu. Tulina bametroni baffe, tulina ba senior women bagezaako nnyo okulaba nti bayigiriza abaana omwana asiba atya emmere, omwana obuwuwa abuteekako atya, era amasomero ago geŋŋambye gonna agatulinaanye ng'etutuuseemu babaayo olunaku lwe bategeka nga kuliko empaka ezo okuwaata mu classes mu kalazi z'ebibiina byabwe. Kigezezaako nnyo okuyigiza abaana era emmere etali yandagala mbwewola mangu kituufu era emmere eteri yandagala ewola mangu bategeeza abakyala kubanga emmere eteri yandagala kibanga omuntu bw'onoobanga oggyeko engoye n'otambula nga oli bukunya ate n'enswa ebeerako n'engoye zaayo olaba n'enswa Mukama yagiwa ebyoya byayo byetambula nabyo esobola okubuguma naye toyinza kuddira mmere noga nti ngisudde mu mazzi era mumanya nti egenda kukola ki kuwoola mangu. Naye emmere ffe naddala wano ewaffe mu Buganda nze wensibuka emmere erina okuba mu lwaliiro, emmere erina okubaako obuwuuwo yemmere buguma ne bw'ogisiba mu lulagala nga teriiko buwuwo era teba mmere nnungi tebuguma naye emmere giseeko buwuwo eboobere bulungi ogisibe bulungi eboobere bulungi kyekigezaako okuyiza muyigiriza ku baana ennyambala omuntu bwe lyali yambadde okulaba nga ava mu maka ali mu luwummula oyambadde otya oli mu bakadde oyambadde otya ebintu ng'ebyo sabo neyanziza ennyambala tugirwanako ennyambala nze ntegeeza nnyo abakyala teri lugoye lubi naye ogenda wa olaga wa gwe maama w'abaana waka ogenda kuyigiriza otya abaana bo omwana baga nti ennyonyi ento ennyonyi enkulu enkulu yeyigiriza ento okubuuka kati gwe maama bw'onoofuluma mu nnyumba yo nga ddala mu butuufu oyambadde bubi omwana akiraba nga kyekiri awaka alina kubanga naye ayambala bubi ogenda mu ekifo ky'olagamu kiri kitya oswaza abaana era ffe kati ku masomero ago agatulinaanye gonna agalina ebisulo tugezezaako okubanga n'ekipande kibeera ku geeti engoye z'olina okwambala ng'ojja mu baana baffe ku ssomero tetukkiriza wajja okukyalira abaana ku geeti kwokoma tujja kutwala wano nawali ekigambo lulimi nga kiserebye nnyo kubanga abaana b'ennaku zino mbawulira boogera njalya 10 mututte obuvunaanyizibwa obwo okukitunuulira n'okulaba nti olulimi lusebengerera ate nga eggwanga bw'ogamba obuwangwa n'ennono n'eggwanga liba liyimiridde ku lulimi. Weebale nnyo ssebo tugezaako nnyo okulaba nga abasomesa baffe abasomesa Oluganda bakirambika bulungi kubanga omwana baga nti njalya simanyi ludi kyalwaba ayogedde omwana bw'agamba nti njalya kitegeeza nja kulya yogera nti nja kulya so si njalya. N'ekyokubiri omwana bw'oba oyogera emboozi ya Luganda ate noga nti because nadde simanyi oba sitegedde lulimi lw'oyogera oba mu katogo oddidde ebyenda otaddemu ebyennyanja osuddemu lumonde kwegamba oba oba oli mu kibeero ekyessese naye tugezaako nnyo abaana baffe okubatereeza mu lulimi lwabwe Oluganda bw'aba oyogera Luganda yogera Luganda olutereevu tuleme kwonoona lulimi lwaffe ate naddala awaka nze ndaba nnyo abazadde tugenda ne twefuula nga tuvudde mu mawanga gaffe abazadde n'oba ng'oli musajja Muganda gwe Sserunkuuma gwe Ssegawa nze mukyala Ntikko nga mwami Ssegawa alina omukyala w'effumbe kaakati n'ogamba abaana mwogera Luzungu neweebuza Oluzungu lulina bannannyinirwo Oluzungu lulimi tuyiga luyige naye lwaki olwessaako okulumanyiza awaka oba abaana ku ssomero boogera Oluzungu gezaako okulaba nga awaka ayiga olulimi lwe Oluganda ayiga olulimi lwe Oluteeso ayiga olulimi lwe Olusaamya kwegamba eka mubeere nga ka yogera olulimi lwawaka Oluzungu era omulaba omuzungu azunga buzuuzi yali egindi yagenda Italy yali football yagenda Oluzungu ozunga buzunzi yogera olulimi olw'obuwangwa bwo ndi mbuwangwa bwange nazaalibwa nga ndi mukazi Muganda nina okwogera olulimi olw'eggwanga lyange ekyo kinkakatako bw'ogenze n'oyogera n'otugamba nti obeera Kasangati kifo kikulu mu Bwakabaka kubanga mwe muli essaza ekitebe ky'essaza ng'essaza likutte litya mu buwangwa n'ennono neyanza nnyo ssebo ate obuuzizza ekintu kyendi nti ntuulira ddala ku lukiiko olwa bulungi bwansi olw'essaza lyonna ery'ekyaddondo nga ntuulira ddala ne ku ssazaawo
Essaza lyaffe ery'Ekyaddondo ly'essaza ekkulu ddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Essaza eryo lifuba nnyo okulaba, era mu kitundu kyaffe tuyina abavubuka baffe bangi abankobazambogo betulina okuba buli ssomero litulinayo lyonna eriri mu Kyaddondo wano kumpi okusinga lirina nkobazambogo. Nkobazambogo oyo afuba nnyo okuyigiriza ennono z'abaana abo ze balina okutambuliramu abavubuka. Essaza lyaffe likoze nnyo okuzza Buganda ku ntikko. Mukyala Siteera Nakku erinnya linsanyusizza nnyo kubanga mmanyi nti fumbe, naye erinnya mba njagala buli Nakku ategeere kyali mu ggwanga. Siteera Nakku mu Bwakabaka wa Buganda mubeera mukola ki, muzitowa kyenkana ki? Embeera eyo mba njagala oginnyonnyole ku bantu bano lwakadde, naye nga abantu tuli ku Buganda ku ntikko, ekyo n'okikomyawo Buganda ku ntikko oli n'ategeera kikyali mu mbeera ye, mu linnya lye. Amannya abaana bagenda bagafuula amakadde, erinnya temuli ntuuma likadde, tewali linnya kadde, tewali linnya lya ddiini kadde, tewali lipya. N'olwekyo amannya gaffe gonna jjajjawo lyakutuumya aba alina kye yalowooza nti Siteera Nakku alina kye yajje kutuuma Nakku, alina bwe yalondoola oluusi gwe yafaana n'ebikolwa na biki n'empisa, naga omwana ono nno yatwalira ddala Nakku. Erinnya eryo litegeeza ki? Sabo neyanziza omwami ow'endiga Mwami Sserunkuuma. Obuuziza ekibuuzo ekirungi ate ekinkwatiraku ddala. Jjajjaffe Walusimbi ow'Akasolya nze mwenva yazaala abaana 4 bokka. Yali musajja amanyi ndowooza family planning. Yazaala abaana 4, abalenzi baali 3. Yazaala Sempala ali Bulamba, n'azaala Nagaya ali Buleza, n'azaala Magunda nze lyesiga mwenva ali Mpigi wano Mawokote waffe Rwanga, n'azaala omuwala omu bw'ati Nakku, era kitaawo kakutanda ow'effumbe n'akutuuma erinnya Nakku. Emikisa gy'olina giba ndowooza 9 mwenda ku 10, kubanga omusajja Walusimbi yazaala abaana 4, omuwala ali omu yekka Nakku, era abaana abalenzi ab'effumbe batuuma erinnya lya Nakku. Amanya nti emikisa mu kika giyingidde lyeryoka, girangalala gonna mutuume, naye lya Nakku lyomanya nti emikisa mu kika giyingidde. Mukulu Segawo ogamba otya? Nensirikirira nentunuulira Nakku nanzija enviiri ku mutwe era teziriiko kati wondabira wano, naye abamafumbe bano ge mazima mu bika ebiri mu Buganda lirya kisooka nalyo, kuba lirina oluyimba lwalwo, lirina naki Rwanga gyayogeddeko Empigi Mawokota, naye natuukako ku jjajja Magunda, naye nalaba ebyobuwangwa byabwe. Kyenjagala okusaba mukyala Nakku oli tutwalayo ddi? Sebo olunaku lwonna Mwami Segawa nze lwe muŋŋamba bwe luti nzomayo ku kika nawe mba ngenda kulya emmere njireka, nze lwe muliŋŋamba nti kaakati Nakku nnyabo twagala otutwala Rwanga. Ntambula butambuzi oba mbadde nnima enkumbi njirekawo nenga ndi kati ngenda Rwanga ewaffe. Sebo nawe mnatuukirayo njagala mutegeere obuwangwa kye ki. Bwe mulituuka ewaffe Rwanga mugenda kumanya obuwangwa bwaffe kye ki. Mugenda kulaba Bamagunda enju mwe baziikwa, mugenda kulaba ekyoto kyaffe, mugenda kulaba ebintu bingi nnyo. Naye abantu kyenjagala okutegeera, kyenjagala obbategeeza nti abantu bayawula ekigambo kusamira n'obuwangwa. Abantu obuwangwa n'ennono si kwe kusamira. Omuntu obuwangwa bwo kyekyo kyogoberera ekyeggwanga lyo, bwe buwangwa bwange. Owulidde? N'ennono kyekintu kyeŋŋamba nti mu nnono yaffe nze sisobola kufumbirwa Ssennoga, sisobola kufumbirwa Sempala, sisobola kufumbirwa Walusimbi, sisobola kumufumbirwa wadde okumwesembereza abeera mwannyinazo oba taata wange. Eyo yennono ekwatagana n'Obuganda bwe ndimu nze. Ate obuwangwa bwange bwebo bwengoberera okusinziira ku ggwanga lyange, nti mu buwangwa bwaffe nze sisitama. Mu buwangwa bwaffe nina okutuula obulungi nga mbuuza abantu. Mu buwangwa bwange nina okwaniriza abantu nga ndi mukyala musanyufu kuba mmanyi nti amaka mu nnyumba temubaaki temuba kkubo. Obwo bwe buwangwa bwange. Oyogedde bulungi ku kigambo ky'obuwangwa naddala n'oganiriza omukyala. Ekibuuzo kijja gy'oli kaakati, abakyala ba luno nga tebakyafukamira, kiva ku ki? Sebo abakyala ba luno tugenze ne twonooneka, naye nga nze nejjeemu siriimu. Bagenze ne boonooneka olw'okusoma. Okusoma kwononya abantu.
ate ng'okusoma oyiga biyige oyina gye watandikira n'okoppa omuzungu ng'otaazaalibwa naye kubanga omanyi nti omuzungu ajja kuyimirira good morning how are you ekitaliyo wano waffe tukkalira wansi ku maviivi bwe butonde bwaffe era bwe buwangwa bwange kyekyo kye mbadde nnwanaku nti obuwangwa bwo bukuze ng'oyinza otyoga nti nziza Buganda ku Ntikko ng'obuwangwa bwo busudde mu buwangwa bwange nsinza gamba nti omwami wange bw'anaakomawo ne mulengera mwami Saga wange ava eri n'akaveera nze ne ŋŋamba omwana omukozi genda otikkula omwami tekiriiyo omukyala nze kennyini sime twayiga taata gundi gamba nti mwami kati abantu bewulya nga bakyogera mugundi pulosi genda ogyemu ebintu motoka balagira omwana gwe kennyini gwogenda n'otikkula mwami n'omutikkula n'omwaniriza kubanga n'ebitonooneka bwe kirina okuba naye ennaku zino okusoma kutwonoonye oluusi omukyalo nsanga ndi ku tv oluusi ndaba mawulire saagala kuntaataaganya oluusi gonsoose naawako oyinza okuba okomawo 3 ne bamwaniriza obulungi maka gamalala ojja kuba olaba ate ng'embeera ate kukyukidde ate oluusi abaami baffe ne badduka olwekyo kyemba saagala wekawomeseza amazzi ate oluusi wekatikira wumba mu ddakiika emu ne mwami Segawa naye akozeseeyo emu mu ddakiika zisigaza ziri 3 ate obeeko abubaka boolekera abantu balaba Data TV ate ne gyova ku kyalo gyova bana neyanza naye olwaleero ndi musanyufu otuukako ku Data TV okusookera ddala nsooka okwebaza Data TV kye yatukolera nebaza nnyo abatesitesi ba Data TV nebaza abatesitesi ba programu eno mwami Segawa ne mwami Serunkuuma mbalaba bulijjo era ndi muteesa naye nga ngamba ndifuna ddi omukisa okutuukayo okwo ntumira abantu b'ekasanga ti mwenna ntumira abakazinga ng'ekyalo kazinga LC wano n'abalala bonna ntumira abapangisa bange abapangisa ku nnyumba yange kuliko mama kazinga Debbie n'abalala bonna Rogers n'abalala bonna mbatumidde abaana bange awaka taata w'abaana omulungi mutumidde ntumira aba St. Teresa Girls Primary School nembagamba nti bannange abasomerako mu St. Teresa Girls Primary School mwenna ba Ogies ne ba Obies tuyina centenary yaffe mu essomero eryo lyatandika 1923 tugenda okulonkinga essomero eryo centenary essomero eryo nga 12 ogw'ekumi mwenna bannaye mbakoowola nga mpisa wano bannange bakama bange mu nsonyi esikalango naye nga mbayita babeereyo ntumira abantu bonna abanandaba n'abasanyukira TV eno nti mwenna bannange mbaagala nyabegayaza mu trading center gye nkolera mukyala Luteete n'abalala mwenna besikonyeeko nti mbaagala nnyo nno banyama basaalo abalabi ba TV tulina omugenyi waffe nga Stella Nakku ye Nakku Stella mu bulambulukufu bwa Buganda n'ennono ate yali mubaka w'Ennangabo wano n'olwekyo twagala nnyo okubeebaza Ssenangabo nti mubaka mu parliament naye yali kansala Kasangati ng'agenda ku Kasangati Town Council. Banyama nze sijja kwogera bingi naye njagala kwebaza mwenna abatulaba ate nanjagala okugamba abantu mwenna tukuume ennono obuwangwa n'ennono zaffe n'empisa zaffe tusobole okutuusa Buganda ku Ntikko njwaki Mukama tabankuumira kubanga nze Segapo muzukulu wa Mugema. Nkulisaayo mwena abadde Mityana nti mwebale nnyo mwebale ddala ku mukolo gye twabadde eggulo ku Lwomukaaga mukulikireyo ddala ab'okunnasaawo mwebale nnyo mwebale ab'Entebbe namwe mwebale nnyo nebaza Umaru abadde mwega wa kamera ate Kim naawe weebale Kyansusu abatema omutemitimi wa programu eno buli omu agenda ogikwatako bane mbebaza nnyo nti mwebale nnyo mwebale ddala tuleese programu eno lwa mukyala Stella Nakku Stella olw'ensonga nti abaana abasinga baddeyo ku Mmande kati bagenda kulaba balabe ate kumali bamanye baneeyisa mu ssomero tubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala n'aleka ki buli alaba mulebo Data TV yenna KL Tires sebo mukulu Lawrence Kamya ekifo kyembeeramu we munsanga abaagala bino oba kubakyaza ebintu ng'ebyo twagala tuzze Buganda ku Ntikko mbeebaza nti mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale.